Bobi Wine Robert Kyagulanyi leero abadde Mbarara naye si yandeese wano ensonga eri ku Electoral Commission. Electoral Commission nebyabakama waayo munkwasa n'ennaku kubanga saawa zino baleese obukonge bw'abantu balina kulonderako obugirako ebifaananyi by'abantu abeewandiisa. N'okimanyi kusanga kakobe kaliko feesi y'omwana omuto w'emyaka 2, myaka 4, myaka 5. Kati omulamuzi waffe omulungi chairman wa Electoral Commission byabakama byajja bitya oba bulijjo bwe bibeera n'okubiseera bya Engineer Kigundu oba Kigundu, naye abantu tebali vigilant. Kkiriza abantu bali vigilant kati nnyo, ate buli kye balaba bakiteeka ku intaneti ebitasobola kubeera ku TV. Kati weapon ey'amaanyi esinze kukuba Electoral Commission n'ebitongole ebirala bya gavumenti intaneti, kamera. Kati kamera eno mugenda gikolera ki? Kamera ereese obuzibu batya? Tiwali we weekweka, omuntu ajja na bujulizi n'agamba what is this? N'ekyokubiri, nalabye vidiyo omusajja ayambadde t-shirt ya NRM, bibaddeyo Embaale, ali mu kugenda agaba ssente, bw'abadde obw'ebbiri n'olukumi, agamba londa Pulezidenti Yoweri Museveni. Chairman Electoral Commission singa yavaayo dde ebyo nakola ki n'okyogera, kubanga okwo kugulirira abalonzi. Nze ngowa NRM sibyagala ebyo. Muzeeyi Ju ennaku zino mukambwemu nnyo kubanga mumukooya. Kati Chairman Electoral Commission n'omenya amateeka amalala, enkalala z'abalonzi kuziwa ebibiina wakikoze wabula y'ennaku 7 zokka, ate etteeka ligamba olina kuwa ebibiina enkalala z'abalonzi wabula y'ennaku 15 oba 14 tutuuke mu kulonda. Obwo bwonna bujulizi kukukuba mu kooti. Kati what next? Kiki ekiddako muzeeyi? Nze njogera nga nze Kaddeyi. Mbuuza nze nga Kaddeyi, ate Kaddeyi njagala kunnyonnyola. Munaannyonnyola mbitegeere. Hiya kiki ky'owulira bw'oteeka amatu wansi bw'oti? Kiki ky'ofiiringa? Kinterekaawo mu komenti. Example yino
nabagamba Simon byabakama yavuluga voters register y'omu Buganda kano ekifaananyi kya mwana muto naye bw'ogenda wali awali emyaka bw'ogenda wali awali emyaka ali mu 1977 ono gwolaba wano kino ekifaananyi kyolaba eky'omwana omuto kano kakonge ka muntu agenda kulonda mwe mulowooza lwaki baganye okutuwa a copy of National Voters Register mulowooza lwaki bakyaganye okuta information y'abalonzi abasajja banoonya engeri yonna gye basobola okubeera nga babbamu akalulu bakoze buli ekisoboka kyonna woolabira nti nno bano abasajja tubali mu 5 nti bannayuganda yeffe tugenda okwesiruwaza ne tugamba nti nno tuzikiza naye bano abasajja wokkiririza nti tubali mu 5 kwe kubeera nti today voters register bakyaganye okulirizinga the final copy ya National Voters Register teri kibiina kyagifunyeeko ne NUPA yagisaba bakyaganye ogigiwa naye nga tusigaza ennaku 9 bayina gituwanga nnaku 14 before election nga ze zisigaddeyo today wasigaddeyo ennaku 9 bakyaganye wabula information atejja bwe bukonge kati kuliko face z'abaana bato bino biri Masaka face ya mwana muto ako kakonge kano kakonge ka muntu wagenda kulonda wano wenkubira omulanga gwe n'Omunnayuganda okimanyi nti nno wagenda niweewandiisa ku ndagamuntu oba okimanyi nti bulijjo obadde olonda nga newoolondera omanyiiwo kino nkukakasa wobeera otambudde nga onoonyeza akakongeko nga kabuze keera ku makya genda olonde bano abasajja bu biometric machine bwabwe tebusobola kukola kuva ssaawa emu paka ssaawa 6 gwa misana mujja kunjulira bu biometric machine bwe baleeta tekasobola kukola kuva ssaawa emu paka ssaawa 6 era kyovola babavulungutana bagamba nti wekafa ng'okigenda manual kyovola bawaliwo voters register olina okubeerawo okukebera enkalala z'abalonzi so gwe Munnayuganda keera ku makya ogenda olonde ojja kuddawo otandika okwebuzaabuza olowooza embuno emunaye mulimu ebitundu mwe batagenda kulondera na bumashini kuba n'omulundi guli obwo bu biometric machine bwaliwo naye era bwafreezinganga kyovola bakati waliwo olukolo okubeera nti no baagala abantu mu areas ezimu batandika okulonda ssaawa 6 agasajja agabbyago bagende nga babuzaabuza abantu paka ssaawa 6 kuba bakimanyi nti bumashini bwabwe tebukola gwolowooza lwaki essaawa zino eno abasajja abo okumanyanga babbi scanning gye baagala esembeyo Bannayuganda bw'oba omanyi nti oli mulonzi ng'era okimanyi nti bulijjo olonda keera ku makya akalulu ko tukeetaaga bw'omala okakuume bw'omala kakubanja kino ngenda kiddamu amazima Bannayuganda saagala tuwoze twanike mu ttaka this time round byakoma 2021 tetulina kuddamu nsobi eno twanika kwoza bulungi nnyo ate ne twanika mu ttaka tuyina okukabanja byabaka matali tulangirira haramu haramaini tekiribaawo kyovola bagasajja galwananga bwe gasobola okubeera nga gakendeza ku muwendo gw'Abannayuganda abagenda okulonda nawulidde mu Western Region waliwo abatandise okutambula ekiro bagenda bazukusa abantu amayumba gaabwe babajjako nnini nnamba zaabwe babaregisteringa ne babajjako nnini nnamba kitegeeza gwe wenna gwe baregisterinze wobeera nga oli mu Western Region nga walabye abantu abatambula ekiro ababaregisteringa trust me togenda kulonda bagenda kulondera ogenda tuukawo bakugambe walonze dda so temwesiriwaza essaawa zineno simanyi muntu woosiruwala omuntu najja nakutandikwa mbu babaregisteringa batwala nini nnamba zammwe okuleka nga nammwe temulina magezi ebiseera ebimu mubeereko ku magezi tubasomesezza emyaka 5 tubasomesa obubbi bwa NRM naye olw'okubanga omuntu azze akuregisteringa akuwa omutwalo lwaki ssente zibamalamu yaahe ng'embeera muli mumbi musulanga biku mu kifo kye mwali badde ng'obwongo bwammwe essaawa zino bubeera soba owaayo nnini nnamba ogenda tuka ku lunaku lw'okulonda nga gwe bakugamba walonze dda
nga bakugamba walonze dda nga ne wali system eraga nti wamaze dda okulonda wadde nga toliiko inki. Mwebereremu bannayuganda, mwebereremu baganda bange ab'omu Western Region, muleme kukozesebwa buli kaseera ng'ate we mumala okulonda mwe munyigirizibwa. Baganda bange ab'omuwa Bunyolo ye wali oyo simanyi oyo omusajja oyo simanyi pastor simanyi bikoze bitya simanyi Katonda bikoze bitya bye bamuyita mwe baganda baffe ab'omu Bunyolo mwe mumanyi okuwuguka mwebereremu naye nga Simon Byabakama ffe tugenda mu kalulu ka kujjako kigavumenti kyammwe byonna mubikole. Voters register gano gituwa obukonge bulete nga buliko feesi z'abaana bato ng'emyaka gya musajja wa myaka 7 tugenda mu kalulu ka kujjako kigavumenti kyammwe. Protest vote. Taata Simon wa Byabakama bweba byafaayo obikozesezza kajanja. Simon bw'oba oli mukola history, Simon bw'oba oli mukola byafaayo, bw'oba oli mukumenya likodi, mukwano ozimenye obikozesezza maanyi. Otaddemu amaanyi mangi okola ebyafaayo. Simon okoze ebyafaayo taata. Olwedde tebinnafuuka byafaayo naye olwedde gwe wabimaze dda, olwedde biri history. Simon okoze ebyafaayo. Era abaana abo bennyini nga bw'olaba kano ka voters register. Ono omwana omulabo n'omwana muto ayinza okuba ali mu myezi oba mwaka. Ajja kusoma ku Byabakama mu history w'eggwanga Uganda. Bwe kuba kuwandiika byafaayo bya nsi, taata obiwandiise, nova mu kubiwandiika, nodda mu kubikuuta obukuusi. Kitegeera? Bwe kuba kukola byafaayo ebiri ddati eribi nga n'ensi egenda kusomako ekwate ku ttama yeewuunye nga ffe bwe tusoma ku bamaliyamungu. Nga ffe bwe tusoma ku bamaliyamungu. Mazima. Simon Byabakama abaana baffe bajja kusomako mu byafaayo beewuunye. Ekyamazima ebyafaayo bikoze. Simon Byabakama ebyafaayo bikoze taata teryakuwakanya. Naye ate ovudde mu kukola ebyafaayo obuzze mukola ki? Bannange you people tusomye ku byafaayo teri byafaayo byali byenkanyenkanye bya Simon Byabakama. Era bwe kuba kuzannya mizannyo taata oguzannye n'obeera golokipa n'obeera midfield n'obeera defender n'obeera referee. Byabakama ozannya omuzannyo gwe buli kimu taata ozannya omuzannyo gwe buli kimu. Era bwe giba mikono tukuwanikidde ebyafaayo bikoze. Era ffe abaliwo ku mulembe guno Mukama bw'aliba akyatuwadde obulamu tirunyumiza ku baana baffe be tulizaala oba abazzukulu tubagambe mu mwaka bwe guti ne bwe guti twali tulwanyisa dikiteeta eyatufuga emyaka 4 naye omusajja yali mu kakiiko k'ebyokulonda yakola amawano. Taata okoze amawano. Kale wandiwanduukuludde bantu 15 ne musigalamu omu anopposite. Naye ekyokuwandiisa omwana atannaba na kuyiga kuyonka naye ng'ali Byabakama taata. Byabakama tukuwa ekirabo ki? Ng'otukoledde ebyafaayo ebigenda okutunda ensi n'abalambuzi bajje balambule ku malaalogo. Abalambuzi bajja kutuuka ng'okuva mu mawanga g'ebweru bajje balambule ku malaalo ga Simon Byabakama. Omusajja akoze history. Tetunaba kutuuka mu biseera bya history wa Byabakama naye olwedde tulinga abamulimu kubanga tekibangawo. Olwedde tuli mu future naye Byabakama byakola already it is history. Ali mu muwandiika.